Timothy Senyonjo ne mukyala we bebandese eno ekamusereno ebyatuuseko babitegedde singa natuuse dda wano n'emmotoka yange nebannejazisa abantu ne bagitwala wala okusinga gye badde balina okugenda era bakomyewo nafunye drive obudde nvuga mugobyemu mugobedde Busega nenevugire emmotoka nenimwabiresemu okumanya mbadde mu kampu mugobedde na mu tawuni Magandula nno banemu walanga okunyiza bafaaza bw'oyombera mu bantu balowooza ate faaza yayomba ne maama kamera eno ntuluza nga anywedde enjaga ninga atalaba anyway nzize wano olw'Omwami Timothy Senyonjo n'omukyala ne bannange eno walanga ewaffe gyenva nayo jakatwalayo bajja kudeba banyumize naye ekirungi kyena amakubo weegali oba muntu byamuwolugwe oba mulonda bulungi amakubo makole era kale naye njagala okwebaza Katonda bakuumi nga muli balamu ne basanga we muli mwenna abatono abakulu Mukama yabatuusiza mwaka 2022 tumukubire mu ngalo ez'amaanyi nga tumwebaza olumu ebizibu bikwerabiza nti Mukama akwagala obeera nekamusenene newerabira nti Mukama akwagala lwankubadde muli eno Mukama abaagala kubanga abaana abazaalibwa kuno nga ba Timothy Senyonjo olaba bakola ebyamaanyi mu nsi manya buli muntu yenna ali enekamusenene osobola okubeera nga Timothy Senyonjo n'omukyala bye bakose nga mulinga babuusabuusa. Njagala okwebaza taata ne maama abatuzaalira Timothy ono Senyonjo okundaba wano kiba kitegeeza Timothy Senyonjo alina emikwano egitegeerekeka tonengera mu Magandula bwennyumye omanyi bagamba kuzaala kujagaana ng'omwana wo tajjidde ku mpingu kuzaala kujagaana omwana ng'akoze ebintu bino walowooza n'abaana ne bafuukira abaana nga wulira nti Kajoba atuuse ojula kudduka naye babavubuka bano Timothy ekisooka wampeta n'omukyala bantu balungi babeereka nabo kyekyo lwaki nange nzize eno sisitulika n'emmotoka ngifuze n'ensija eno ate ne basanga bwe muli banaye taata ne mamwe bali kuzaala omwana watono ne mugunjula bulungi n'abeera ng'abeereka naye bantu bangi tebabeereka nabo obeera naye wiiki emu n'onoba oba n'omugoba naye mwebale kubeera bantu balungi. Njakuda mubebaza kyebakoze wano okuzimba ennyumba amatini bona bweti buli muzadde bino byagala mwana we bannange Timothy ne mukyala ne ttiimu ye bagane mbakubire mu ngalo ez'amaanyi okulanga bazimba ennyumba eno bweti. Timothy ennyumba nga zino ku byalo tuzeetaaga ne mazima n'obeera ku kyalo ennyumba zonna za ssubi ennyumba zonna za budongo tekuli masannyalaze ate obuleeta ennyumba nga zino zongera okulaakulanya ekitundu n'okulaba ennyumba eziringa bokisi nga z'amabaati enenzimba mpya mugikubire mu ngalo ate bannange baddeko mu nju eyo n'entebe eziriyo ziri kutuulako nzituddemu n'empulira nga wammaze entebe ezaalagirwa neŋŋamba maama kannumya abayaaye naye akadooko olinako kekyangacanga mu katereeze kati bannange njagala okwebaza banemwe bale kusimbira bakadde ennyumba naye taata mulengedde nga ssebuto manyi waliwo abaana abakutta amangu obeerawo yabbye enkoko obeerawo yabbye embogo gy'abantu obeerawo ali mu kkomera n'okaddiwa mangu olina emyaka ane olinga wa 8 waliwo omuntu yaŋŋamba faaza mbadde okusaba ojja osabire naŋŋamba nnyina emizimu ewange ne mugamba nzije ddi naŋŋamba jangu Friday nensiiba neneetegeka nefuna amazzi g'omukisa n'omusalaba negandula ne sitoola nenumba nyeza goba mizimu naŋŋamba faaza tosebu otyo emizimu baana bange ne mugamba kale kandigobe mu bbo bayite wano bagaana buganyi
Abanange Timothy mwe bali kuzimba nyumba nga muzimbira abakadde. Faza bali kubeera wano. Ono faza endabika ye era kale. Ne faza talina lubuto asobera. Ne musajja omulengera kuva dda bw'ati. Ate timwalaba ku kirevu kye. Yalina ekirevu ekisinga okunyirira mu seminaari yo yonna. Faza seeki muganduula bamufa bambala ebivavava yabeera muganduula endabika ye eri ku sirabasi bongeramu n'essuubi omukubire mugala okubeera wano mazima. waliwo omuntu yagenda n'agamba bali mu kabaka bwe bati faza nga bakyaliwo saawa nga nnya nga mutulaba omukazi nagenda n'agamba tukafaza bannaye nkwewuunyisa saawa nnyo okyali wano wandibadde mu kigo faza n'amugamba nange nakutidde dda omukazi omufumbo wandibadde oli waka nebbaawo n'aganekeera tukafaza tewanga bino kyankutteko bwe tubeera bano akawungeezi tubeera tubayamba buyambi okubeerako nammwe amiina kati amaanyi ga mukama weegali wano lwokuba weetuli n'emubbiya gagenzeemu omanyi bannange bafaaza okubabeerako mikisa myereere faaza nowabeera yekuba ensiri abeera akuba abagwagwa mukisa nowabeera nga yekubaba okuba musiri bakubonero omusalaba okujja obuzima kagemise mugyedduka mbikankana n'omutima gutakuba tu ninga omulokola yaniriza mwoyo kambwe mwoyo yekka oyo aba mwoyo yekka batandikira essaala abanga ava okulima yiika esaala ebeera y'amaanyi niza okulaba kabalokola abakadde nobalikolola emitima mutima gwaekuba kale banaye kati abaliyo kamabulire buno obugambo amiina kamabulire obugambo buno akasoboka mbasaba mwena mwekwase mukama katonda mu nsi tolina kyosobola okukola mukama nga tali naawe bannange njagala obbakakasa mukeerenga musabe maka gammwe katonda jabbalwanirira gamba nti amiina buli wonaasaba mukama agenda kulambika mu makubo go bonaaba ng'oliko katondawo ne bonaaba oli eno kamuseenene ojja kusobola okuva kuno ogende Kampala ofuge ab'e Kampala ne bonaaba nga twasoma mukama akuteerabo omukisa eyo mu kibuga ndabeyo abantu nga tebasoma naye be bafuga ekibuga banaye musaba mugenda makereziya mugendako makanisa mugendako mizikiti banaye mukulembeze mukama mulimu ekyafaayo mu katonda nze banaye wembeera afunye akadde negayidde okumala akabanga mpulira amaanyi taata ne maama abanzaala tebatukuza nga tusoma essaala ekisinde ekyokumakya n'ekyakawungeezi nozo kyo kituyambye ne tubaawo nga bwe tuli nze muto wange naye mufaaza n'amuddako musisita ne mukulu waffe musisita omuntu abenese fiizi nga yatasaba banaye mwegayirire mukama anaababeera omuntu atasaba abeera nga atanaaba toyinza kwewunyako nowulira nti muwonya twawuliranga twasomanga n'abaana nga tibooza stokisi nandaweya awunyako mpunye eno ekyakola naye nga tumanyi ziwunya stokisi nga ziwunya bw'obanga tosaba obeeranga omuntu atanaaba nabadde nyumiza abantu nabadde ngenda enkozi ku univesity awo muga mu December nga mpita ebwama mu tawuni nabadde nze ngenda byange nensangamu omuntu yabadde alina bbi ng'alina kwamukasukira bwe yakasusa omunagwa ku motoka yange mu maaso nengenda nga nebulira nti abaana bamu balogologo tebalimu katonda bonna aba tebalimu katonda ojja kusimba ebinyeebwa bigana okukuloloze nti bakuloze ogenda olina ettooke eddene libeere nga ekitooke kinene nejjemu akatooke kadinganga kaki naye bonna aba oliko mukama ajja kubeera ajja bagabirira ofune ekyokulya ofune ebyokunywa olabirire abaana bo akuyise ne mu nsi muno bayibuli egamba kuba katonda w'abannamwandu katonda w'enfuusi katonda w'abanaku mumukulembeza n'abayamba kanjogere kusamira okusamira mukumanyi nze bane nalambula amasabe busaabala saasanga muntu alina sabo ng'ategeerengeka mpozi nga malamu eyo nalengera abantu ab'engerigeri bawanguka amannyo emimwa gyereega balina enkyakya empale zayamba omunono okuzimba ennyumba eno aba asobola omukuuma amiina nga mutidde mwena mwena abasabira mbawagaabuwa muve masabo
ojja kajja kusamira olabe ng'ebintu bikwononekedde abaana tebafumbiddwa tebawasizza nga nawe oyongedde obumpi ojja kulaba akabuto kazimbe nga akawala gisitaani nga yakalimu otandika okukola okole ovuge bodaboda wonaakaddiiranga era olinga piki enkadde mube ebintu by'okusamira n'ebintu by'amasabo mwekwase mukama bafaza babano betukola emikisa tuli mu linnya ly'aba Eriya mu linnya ly'aba Yeremiya ffe boolaba nga Yeremiya bwe yasiba eggulu naffe mukama yatuwa amaanyi mutwesige amiina mulekere okusamira njogera ne kutayagaliza waliwo ebirala byensanzeemu muli okutayagala mwana wa munne aveeko naye bannange njagala okubasaba nga timunne bakutuloga oba kuloga muntu yenna jjukira omuntu avuwala n'omwana we n'amuteekamu n'omulabirira n'omuweerera nga tegagenda kuleeta envubuka liri naye si kyange eya timo nogamba tajja muleetawo mwagalizanga okufuna buli woologeddoga erisinga liddawo ate weemalako olaba naffe mbira mutwayegoko emu esigala nesigalayo mu kisibo ozimalayo ate ogaba kyotalina ali osindika eddogo doozi ya 10 nze nfunako 2 kirala kiddawo batukyabala okubyala abaakulaakulana tewali bane mbasaba buli mwayagalize munne amiina buli mwayagalize munneewe tunasobola okgenda tunasobola okgenda mu maaso twetaaga abaana bave ku kamuseenene kuno bagende e Kampala bakole bawangule baleete amazzi kuno bagende bakole bawangule baleete amasanyalaze bagende bakole bawangule baleete abazungu kuno bagende bakole bawangule bajje bakole amakubo bagende bakole bawangule baleete soda ku byalo bonna abakutokedde omwana wa munno n'omuloga n'omugjawo ogenda kufiiriza ekyalo tukubireko mu ngalo ez'amaanyi ekyo ne buli wonaba ng'oyagaliza abaana babanno n'abantu abalala waliwo enkulaakulana gyeyongera ku kitundu kyo kanjogere ku famire bataata kakati taata wa Timo omulaba ali wali alasse yeesasa obuwero bwebwo wamma taata lumya abayaaye ate n'agamba ki baneekamale kubasaba kino taata ali awo ng'olina abaana weera abaana bo muve mwengere mu mbizzi muwerere abaana omwenge nywako katono nga nze wanonakunywa akakipo kamu kokka kijja kusussaawo nywako nefaazi ekatangira amazzi abamalako pulaani teberanga emikolo gy'abalokole gyengeza gy'abakristaayo osanga amazzi mangi ng'eringa kampuni y'amazzi naye gigwa mangu ate tewali atwala mazzi bw'onywa ecupa 5 osobola okunywa ecupa za bbiya 10 naye onyola ecupa z'amazzi 5 baba balina okugenda okukusabira kubeeramu ekinywa nena kunywako ecupa egi emu yokka eya tasikalaito bowakana ojja kujondabe nekya sande nsobole okufuna amaanyi aganayigiriza ekigambo kya Mukama kakati bataata abali wano nampale tuli eno kamuserere muwerere abaana amiina omwana mufeeko omututa musomero ki bula ebitabo bula peeni mwana musomese anaavaamu gezaako kyosobola banene taata omulamu nga taweerera atama banenze kaaba ng'alinga awonya omusajja musajja abadde mulamu balya bubi musajja abadde mulamu basula bubi musajja abadde mulamu abaana tebasoma oyo wava Mukama abaana buyambe buyambi bannange mbegedde bataata muwerere abaana bamwe oba mwagala okwewala obulogo bannange obulogo nabwo kyabuntu buli wokanolengera musajja muno omwekanya emyaka alina omuvubuka nga ttima azimba ennyumba oyinza n'obutebaka oyinza nogenda ku mikolo n'olya emmere ng'olinga agayo ebyuma naye bw'obeera nga nawe olinayo omwana wo ng'era ali kaleko oguma muwerere abaana bateekemu empisa amiina tomanya luliba olwo abaana baliwangula Mukama wakulengera ng'okoze naye ayongeramu omukisa bananga bavubuka bali kuno muwase oba wakoma okusoma leka kukuza mulevu onaakuza omukuza omulevu oba obuneeri bula kapoloti amiina bula poloti bula ekibanja betubaagalamu
buli wokula obukuzi n'okula eddoboozi n'ebirevu okanga taata ne maama. Wali abavubuka abasomedde ebyalo wagaana okusoma kale oli mubbi nga ne taata akoloota omutuke. Balimasa bannange mubeere babuvunaanyizibwa. Bannange abaana b'obuwaziwanyi y'ekyalo buli muntu yenna ng'omwegabira. Baana bange sirimu mungi, abamu balina sirimu mungi niwakuwa akawuka kamu. Bane mwekoleko, amiina. Mwekoleko, yiga emirimu, yiga okunaaba, yiga obuyonjo, yiga okusenya amannyo. Bw'otasenya amannyo goonooneka ne gabeera ga yero. Mazima. Kale mwekuume. Ngende ku baana abasoma. Bannange abaana abato tubasaba obeere ng'olina essuubi. Naffe twalinga mmwe nga tulina kye tuli. Naffe twalyanga nga bwe muli awaka. Naffe we twali naye mbakakasa mugenda kukula namwe mufuuke nga ffe. Mufuuke ng'onaazimba ennyumba. Beera n'essuubi eritafa. Bannange abaana bali masomero soma ekalamu terimba. Ne boona b'osomedde ku ssomero lya kyalo kuno Mukama era alikuweeramu omukisa. Soma ky'osobodde okusoma. Ffenna twava mu UPE, twava amasomero ga byalo, envunza zaatulumako n'embigere enjala ezimu temuli. Totya, Mukama alikufuula ekyebbeeyi. Amiina. Bwegendayo ku ssomero osome, tova mu ssomero genda kunoonya ssente ng'okyali mwana muto. Nywererayo osoma. Waliyo Katonda ayamba abantu abeeyamba. Waliyo Katonda akulaba ng'ofuba naye n'afuba naawe. Akulaba ng'okola nnyo naye n'akola naawe n'amaanyi. Mugenda kusomera teekeyo omwoyo, bino eby'embuto sooka obireke n'ebya ssente. Sooka osome oba olina kyansi esoma. Amiina. Kati nfundikira n'ebya mu nnyumba. Nankubadde tuli eno masaba bino. Obeeranga nawaka wayonjo yo. Ovukutukayo bwoti bagamba abeera wale. Ng'ettale. Mutereeze we mubeera nankubadde ennyumba yassuwa eba ya buto. Tereezaawo. Amiina. Mu nnyumba nga muno waliwo ebintu ebimanya byomulina okwefaako. Naye bwe sibwe nimbeera nga siwani za pulastika nzindeko emyaka 10 ne kala mwazirya zonna zaakwamu. Eswani ya pulastika ente yammeka. Kya munnange Museveni atukuye obwavu nedda pulezidenti mumuleke. Mwefubeko ebintu. Nobeera nga mulina wuuma bbiri ekijiiko kimu bya mugenyi. Eswani y'ebbumba togirabanga nako. Bano ebyegayiridde ebyawaka mukule bataata. Ebyewaka gula ne gwesebo n'obeerawo omufaliso mugwe baseke emyaka 15. Ye! Mulimbega mu nsi. Mule omufaliso omupya onaaba osevinga otolwo abagireeta banaafunirawa. Ng'ogumu gwe baseke emyaka 15. Olwo abaleeta gye balibeemuloga obusuuka. Mule obusuuka obupya. Mubeere nga mwefaako. N'obeera awaka nga tewali tooyi mugenda wa. Nosanga amaka nga tewali tooyi. Waliwo faaza yateeka etteeka n'agamba tagenda amaka nga temuli tooyi. Era bw'aba anaalambula amala kusuula ngesi mugende mukole wali tooyi. Mubeeranga ne tooyi, waliwo tooyi z'ogeeramu nga za nkoma. Obeerayo ku bunkenke. Oddukayo ng'okujja olabiyo bbomu. Naye kakomaawo. Nampagaliza birungi njogedde mu ngeri ya lusaazisaazi nga bw'embeera. Naye bw'embeera eri nga nkola egyagwana mukulu mbeera siriyasi. Naye wano omutaddemu bane sirimu mumanyi. Sirimu gyali aluma tanumangako naye bagamba aluma. Naye kati nga mutabaala ekiro kyagenda n'okyamukire wano ekiro bakutwale mu lusuku wali okufuna akawuka. Onaabugimizaanya ate munnange nali awo nga nembeera n'ekyamuka n'afulisa olubuto. Mwekuuma n'akubadde enzigiza weetegerezanga. Wamba Timo. N'abavubuka mwena mulina abali myaka gya Timo nga muli wano. Abali myaka gya Timo. Mulinawo kaki. Olina okuba nosimba ennyumba ya mukadde one kaki k'olinawo. Olinawo eggaali kale tutandikiraawo. Ne n'obeera awo era Mukama yatugamba ebigere tebiggwerera. Singa byali biggwerera singa temukyalina abamu. Mwefubeko yo kyamanda. Yo kyamanda lima emiwogo n'emimonde ogule eggaali. Naye mazima n'ogenda muwala w'abantu tolinaawo kantu munatenkanya mutya mugenda kubba bubbi. Namwe ate abavubuka abanafu webakangako mpitinga n'abaafa. Saawa 2 ez'akawungeezi oz'okukanya. Eno ensi yo. Ensi y'eno ozuuka saawa 4 banno bagenda bakola bagenda mu nnimiro basiru.
mukwate 10 mugende mulime obwavu bubi omuntu omwavu ne bw'aba asika abeera ng'akaaba ne bw'ogenda mu lukiiko lw'ekika bayinza okukugobamu waliwo yagamba nti omuntu omwavu abeera ng'edduuka ly'ebyobuwangwa omuli emmindi enkadde n'ebirala njagala okubasaba mwerwaneko mukole n'amaanyi waliwo agamba toli mwavu mutolo gwe muki mutolo gwe mwavu bino Timo byakoze n'agulira muzeeyi emmotoka n'azimba ennyumba bisoboka buli omugamba bisoboka nange nkisobola muve mu bano bapaasa bagamba kitwale tomanya gatwala butwazi naye manya muggwe nti kiso ate omuntu ava mu bubi nabo nabo baatobako bamulyako sitoole nabo baayiriba tiyali bwati emyaka 10 mabega yali awo nga wange erigeri nange nerabye akafaananyi nga ndi mwana muto akamotoka kakona kakimbye akatwena kange erigeri nze nazena nga ndi awo obwala bonna buli buti naye kati ndyoke banange ekuba omunaku ekya ekuba omunaku ekya ebintu byonna bisoboka osobola okugaggawala osobola okugula emmotoka osobola okuvuga pikipiki osobola okukola buli kimu kyonna kyolaba mu bantu buli muvubuka muno kyakoze naawe okisobola buli muwala muno kyakoze naawe okisobola buli musajja muno kyakoze naawe okisobola byonna bisoboka Mukama Katonda ng'ali naawe mbagaliza okubeera ku kyalo kino emirembe mbagaliza okubeera mu kyalo kino nga muli mukozi n'obutagwamu ssuubi mubeere bafayita ensi y'abafayita ne buli ogwamu amaanyi ne weekubagiza jjukira nti okwekubagiza ye siteepu esembayo okuyiga obulogo obeera nga weesaasira era nze bannange era nze bannange era nze ndi mumpe era nze nyina embaliga nze nyina endali era nze ndi muddugavu temwekubagiza tandikira wooli weeyambise by'olina okole ky'osobola Mukama abeere nammwe ekiro ate batugeeze eyo gye basula naye mukulaba abawasaabu 8 ne maama ng'ava eno kamuseveni kale kamusabire omukisa ate bannange tugende musokeko enyogedde ebituufu gwalibuusabuusa bireke togenda kunywerako omwenge omusajja yazzaawo n'atuleekane n'atukangakanga tonywerako omwenge gwo tomitwala bireke wano naye oba olinako gyemu amatambulire awo nze ensinjirabyeko okusinga mmwe nampane nemwina byemulabye naye ebintu byendabye banange bingi gwedaawo bizanyireko basaba omusajja bwolaba nga nkusobedde musomere essaala ya kifaalu musomere sappule 2 bane mulabirire ku bamaama baffe naye gwe ssebo n'amala emyaka 5 yadde gomesi empya taata olimbega mu makaago abaana bali ebijanjalo lyengamba faaza tulidde ebijanjalo tutandise birotanga byebitulya omanye okulonda ekijanjalo nomagali nga kyaseba ekisikulya ng'abiridde nnyo kusaane baana bali ekkanyama bakatoli kibagulira akabisa baana balyeko naye bwesaba nabeera nga mulya maluma nembeera nga munywa kyayi mukalu bannange nze kambasabire amma Mukama ababeere kale mwewombeke n'atali mukatoli kyengenda kukusabira bw'oba owakana tuula naye mwabasubira nti zoba basabira mukituke amiina kale ngenda kubaboneka omusalaba ndi mukatoli kyokatali mukatoli kitokwonoona kaleke okajja mu kyenyi n'okazza mu kutu n'okazza mu mugongo paka kalevu nedda baabo webeeraawo nga weesimbye bulungi nnyo esaala ejja kutuukako omukatoli kikakube amiina atakamanyi tokakuba n'esaala ejja kutuukako ate muzibirize n'abantu bosabira bakanulidde amaaso bakka muzibirizaako newewombeeka tobeeranga ayagala okunkuba waliwo yaŋŋamba eri nabadde maze okuyigiza nenga mwandiba mulibako maka muno ali badde afiiriddwa naye nga mwekwese embimwanyi wanyu temuleese mabugo bwe namala mumisa ngenda kuli oli naŋŋamba faaza nyina kyeggamba faaza gwe nomajjako kuba akatayimba mugamba ate munkubira kyomanya otusaliza fe abako saalya mmere neŋŋamba ti bankuba akatayimbwa ave wano ngende sika mmere kale kambasabire bulinnya lya paatiri nerya mwana nerya mwana kutookirivu Mukama Katonda ayinza byonna njagala okwebaza
amaka gano taata ne maama batuzaalira Timothy. Nkwebaza n'abaana bonna abazaalibwa wano, weebale Mukama kusobozesa abazadde bano ne batuukiriza ekyo. Nebaza Timothy ne baganda be abakoze omulimu okulaba nti bazimba ennyumba eno ne taata bamugulira ekidduka. Nebaza nange nti manyi Timothy ate n'omukyala. Tukwebaza ebiro byonna byebakolera Kereziya ey'Ekkungu n'Ekereziya endala buli wamu. Tubasabira omukisa. Bonna abantu abali wano Mukama mbasabira omukisa. Taata ne maama bazaala Timo mbasabira omukisa gubakkeko. Mwenna abali wano mbasabira omukisa gubakkeko. Mwenna beesanze nga muliko amaanyi agabasibye, amaanyi agabakwatidde awantu nga tosobola kweyongera mu maaso, ndagira amaanyi ago gabaveeyo komangu gagende wansi w'omusaalaba. Mwenna mbasabira omukisa omwaka guno, pulaani zonna z'olina. Mwenna abeegomba bye mulabye wano mwambale omukisa ogubatuusaako. Mwenna abali wano nga mwekubagiza mbasabira amaanyi muve mu kwekubagiza mumanye nti musobola okugaggawala n'okukola ebyafaayo mu nsi muno. Mwenna abayimusa eri Katonda nga musaba bampeera omukisa, mwenna abampeera amaanyi, mwenna abagabirire, mwenna beesanze ng'olina kyonna ekikangakanga ndagira kifeewo mu linnya erya Yesu. Omwaka 2022 kimanyi mukyalina okutambula oba ku magaali oba ku pikipiki oba mu mmotoka oba mu nnyonyi. Mwenna mbasabira gye mugenda okutambulira omwaka guno mutambule bulungi. Nsabira buli muzadde ali wano ng'olina abaana nga wandyagadde omwana wo naye afuuka ow'amaanyi. Mwenna abaana abali wano abazaalibwa abazadde mwenna mbalangirirako omukisa. Njogera gye muli nti mujja kubeera b'amaanyi mu nsi. Njogera gye muli nti emulabe wonna mwe mugenda kubikola. Njogera gye muli nti Mukama abateekako feva etambulenga nammwe. Omukisa wange no gubalwaniriranga, gubataasanga amalogo, gubataasanga ebisirani, gubataasanga ebikolimo. Essaala yange neveemu amaanyi agabeetooloola gabalwanirire ng'obayisa mu buzibu bwonna mu byangu n'ebisibo. Mpundikira essaala mwenna nga mbalangirirako omukisa, mbalangirirako obulamu, mbalangirirako emirembe, mbalangirirako amaanyi agagaggawala n'akola eby'amaanyi. Byonna bino tubisaba Mukama Yesu Kristo Mukama waffe. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu, abatuukirivu mwenna abali mu ggulu. Agatha kutujjukirwa leero omutuukirivu. Tonaffe obudde buwungedde, beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe osiime n'oziwa omukisa. Amiina. Omukama abeere nammwe. Mukama Katonda nange gwe nsinza, Katonda gwe ndabye ng'akola ebinene. Mwenna abawa omukisa era abakuume mugambe nti amiina. Mwenna abatunuuliza amaaso amakakama abasaasire. Mwenna akyukira gye muli abawa emirembe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kanto. Paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu mwenna gubakkeko, gubajjusa amaanyi, gubajjusa obuvumu, gubambaza emikisa, gubajjusa embafu ez'egiba mu bintu eby'amaanyi. Omukisa guno gutambule ku kyalo kino, gugobe buli mayisa mabi agabalimu, gugobe buli sitaani ali ku kyalo kino. Omukisa guno ugende mu maka gammwe, ugende mu nnimiro zammwe, ugende mu pulaani zammwe, ugende mu maduuka gammwe, mu bizinesi zammwe, gutambule mu mwaka guno 2022. Omukisa guno gusigale nammwe, gutambulanga nammwe emirembe n'emirembe. Amiina. Musigale mu ddembe n'obukuumi bw'Omukama. Bye bye and good night. Musule bulungi.